police business. Kasumali topona. Kasumali topona. Golola topona. Yalo tuandike chiramo. Yes. Hindali wa hindali kasumali. Golola oli mu buzibu ndagalo chiwandike. I request the senior officer available. We are happy to have you. Commission for Uganda Professional Boxing Commission. Ensasage eyagana okugwa ekolwaliro. Nsonyiwa okuba kyankalanya naye bino bya mizannyo era tulina okubeera happy. We are very happy to see we are hosting and launching the title fight, Heroes Day title fight today between Golola Moses and Kasumali. We want to thank the police, we want to thank Ministry of Works, we want to thank KCCA for accepting this fight to take on, and we have followed all procedures to see this fight takes on. We shall give time and follow the law as required. Thank you very much. Kasumali ke katono yokomulama. Kasumali ke katono. Yanakuza omwezi nga mwenda ku Heroes Day wano ku street kwennyini fight kwegenda okubeera. Golola Moses nga ataddeko omukono olwaleero era ebinaddirira munaabirabireeyo. Omukono gwa Kasumali Abbas era twebaza Lockboom okujja ku board kubanga tujja kuba nayo n'ebyokunywa byonna era bamaze leero okusayininga era basayininze fight olwaleero teri yakuwannanya kuliko ne undercard kuwannanya Kasumali oli muzibu tewali buzibu bw'oyinza kuŋŋamba ndiwapa sente kwata sente ndiwapayo emiliyoni ennaku z'omwezi nga mwenda twagala twawule Kasumali tuli yadduka ng'akoze omumukoze naye ku luno ndi muweiti era nabugambe njagala bamukebere n'abaana bamukebere Ssebaana saagala baŋŋumya agenda tumuwulira Kasumali Kasumali ke katono njagala akakule ku luguudo lwa street kayingira na Nnyondo njagala ogende bakukebera obulamu genda bakukebera obulamu bwo tumanye nti obulamu bulungi saagala kukuba mukyala wa sibe wange kanywe mukulu ekyo yadduka lwaki mukakase olanywa ebintu bye bisembayo kubanga the time is gone. engeri gyegenda okubeera street wano ndowooza security tuli nayo. Twayise mu bitongole byonna ebya security era police ejja kubeera deployed wano we street zonna mpaka eri kubanga ndi ntouch ne security organize endala era clearance weeziri so abantu fight okubeera ku street kinoza kyekisoose naye ndowooza abantu basuubire security ennungi ennyo kubanga tugenda kuba ne counter terrorism, tugenda kuba ne poliisi yennyini, tugenda kuba ne security organize endala nga zitukwasaganyizaako okulabika nti abantu babeerawo ke ate engeri gyeri Heroes Day era tulina kubanga era tuli ba Heroes Day.